nkuletedde ba tiktoker abakolera State House ate ye Aviator avuddeyo n'annyonnyola ku by'ensonga ye Gravity omutujju ate ye Jeno Muhoozi atabuse wali eri ku Twitter naye nga n'amawulire amalala mangi ngenda banga kutuusaako maaso wabula kansooka okwebaza gwe nno omulungi ya subscribinga ku Wonderboy UG tiddalingi wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga naawe tonawo okusubscribinga darling subscribe kona ku notification bell ate tubeere nga bugire oteekayo gwasooka ozifuna naye nga sina kugenda maaso mbadde nkusaba ka video kano okampereka like ate kasobole okuba nga katambula naye nga seerabizza batuteekamu ensimbi aba Biva Organic bano nga bajjanjabisa eddagala ly'obutonde oba olina kirwadde ki beera ng'obakonaku ku nnamba yaabwe y'essimu wansi ate babeere nga bakujjanjaba ate ye Hajat Kaloddo akugamba akulombera edduwa olina by'okwasaganya tebitambula obulamu bwesibye tolowooza kibi kirala kyonna kyonna kyakukola beenaago omukonawo ku nnamba ey'essimu awo ate abeere ng'akola ki ng'ensonga yagikwasaganya naye nga mukwano okutandikizzewo omukulu ono Gravity omutujju emmundu yazizza ku ggombolola bw'atyo yasazeewo agendeko wa pasita amusabireko lwansonga embeera ebadde emutabuseeko bantu bangi mubadde mumucriticizinga mwogedde ebigambo bingi bambi n'atuuka nga it's too much for him ko ye kagende bamusabireko ate omutonzi abeere ng'amukkakanya omutima naye nga bambi Gravity tukugamba omusajja takaaba era nga guma eno field gy'olimu ebyo byonna obeera okola ki obisuubira naye nga nkugjeyo wa Gravity ye Jeno Muhoozi yagambye to the Ugandan opposition after my father I will defeat you badly in any elections kwa nsonga Ugandans love him more than they ever love you so kati agambye era direct no message edinga egende wa BWINO amugamba nti mu opposition Abannayuganda banjagala n'okusinga mmwe so kati taata waaviira mu kintu ngenda kuba atenga ekintu nze nkikwasaganya wali butereevu bannange Muhoozi yeefudde ekizibu wali eri ku Twitter naye nga byonna n'ebinaasingako awo njabba nkola ki njabba mbikuleetera naye nga mu maaso awo ngenda kulaga vidiyo ya Aviator munanga nti omukulu Lumbuye yavaayo n'atuwa ba tiktokers abakolera state mulimu ba Muna ba Aviators mulimu Derek wa radio mulimu Phoebe bannange naye ekiri ku TikTok chocha anti Lumbuye bamugambye alekerawo okola ki okutuwa amawulire ge lwansonga information zaleta zibeera nfu naye kulaki mbanjogerera kankulekere Aviator kinawo mwewulirireko mbalamusizaako basebo ne bannyabo mwebale gye mutuusaako engalo kimanyi mbadde mulinirire kiva mu nze eddoboozi kirengenda okufulumya vidiyo kijenzitaako okwogera bingi ebyogeddwa vidiyo nyingi ezifulumye byonna mbadde mbiraba naye nga nsirise njagala mbajjukize oyo yenna agezaako okuteekawo ebigambo nti nze omu ku balamusiza ekivulu kya BWINO okubeerawo oba ekyamwami Kyagulanyi okubeerawo okuyamba baganda baffe okuva mu detention wano mu Aweri mu kibuga ekya Dubai njagala tuddeyo mabega katono nnyo nsaagala mwerabire nnyo nti nze omu ku abo abasitukiramu olwawulira nti baganda baffe babasibidde mu makomera eri Aweri nze omu ku abo abasituka n'empandiika amannya gaabwe linnya limu ku limu namala ennaku ennungi bbiri nga mpandiika amannya ago essaawa ya leero byonna mubyerabidde mulowooza nze mukyamu nze mubi nze yakeranga ku makya nenvuga amafuta gange nengenda ku Embassy nengenda ku Aweri nengenda noonya information nenteka Embassy ya Uganda kuninga okulaba nti abaana bano bafuna travel documents essaawa eno nze alemeseza abaana abo okudde waka njagala we kube mutima olowooze kituufu kye bayogedde abasinga boogera ebintu bino okuba nti baagala fuuka relevant wako relevant ku internet basigale nga boogerwako naye nga tebalina information entuufu njagala mujjukire nti essaawa ya leero abaana abo beetaaga just ticket okudde waka wetuddamu kwogera obwogezi ebigambo bigenda kuba bingi naye nga ebikolwa bitono so tusitukiremu wetuba twakwemba baganda baffe mwami Kyagulanyi haddewo ennamba z'amasimu tukusindika ssente gwe aliyo ng'oyagala kuyamba nkusaba kozesa ennamba zino ngenda ziteeka mu link waggulu ne mu description ya video eno saagala twerabire nnyo nti oyo yenna agezaawo okuteekawo olutalo wakati mu ffe ate ayinza okuba alina gwakolera omulala wetwerwanyisa ffe nga ffe ate tuba tuvudde ku mulamwa lwaki twagala enkyukakyuka ebigambo ebisinga bigenda kwogerwa naye kiri eri ggwe omuntu omu okubikkiriza okubitegeera oba okubireasoning out akaseera ka leero wongamba nti ate nze nalemeseza kivulu kya mwami Kyagulanyi okubeera mu UAE oba ontadde ku ddaali erimu ne mwami Kyagulanyi ate ye oba omussa saagala tugeregale nnyo tugeze tuteeka abantu ku ddaala ya wansi wongamba nti ate nze nina obuyinza obugaana Kyagulanyi okuyimba wano mu UAE ate obeera omutadde ku ddaala lyendiko
kitegeeza nti ate kati nange mbasobola okufuuka president kiseera bamu. Essaawa ya leero tuli ku kozi emu kukyusa baganda baffe embeera gye bayitamu okuva mu awiri. Kyembasaba mwenna ennamba bazitaddewo ngenda zipostinga waggulu wano, tuteekako ssente gweyagala okuyamba naye yenna kyasobola okuyamba baganda baffe nga bagenda ewaka. Mujjukire bulungi empapula ze balina eza outpass olwaleero nze omu ku abo abagenda mu kkomera lya awiri okumala ennaku ennungi 2 nga mpandiika amannya gaabwe nabo basobola okujulira bennyini.